omukazi wa Parrot yenna yenna amanyi nti ali lubuto eyo wabweru. Parrot kusinzira mbozi gye nabagana naye waba tamulese ku lumbeerwe tamule. Alright, agali mu nkuubo we tuwugirira ssaawa zino eno His Excellency Robert Kyagulanyi okulabikako kulumbeerwa omugenzi Master Parrot eyali mukwano gwe nfanfe videos nzikwetere mu maaso awo ate omukyala eyali n'omugenzi nga bamukuba emmotoka wali ku Northern Bypass naye mukwetere mu maaso awo atabuseemu video mu maaso awo zonna hanzireese naye nga tetunagendayo nyongera okujjukiza video soko gimpereka like abo bumaze subscribing wegete ku YouTube channel ya Fena kadi kajem personalize okateke mu all na ko lwaliro nga bwe nkugambye omukulu amanyikidwa nga His Excellency Robert Kyagulanyi gali mu nkubu galaga ntino asobola okulabikako kulumbeerwa omugenzi Master Parrot since he was his best friend era batandika okuyimba nga bali bonna okusinzira ku bifaananyi bye nabaleetedde olunaku lw'ejjoera mu asobodde kwena nga mulaba naye His Excellency Robert Kyagulanyi kasita abeera ayogera ku music, oh my god, kasita atandika kwogera ku genre ya music ye, he can never miss out to speak or to say the name Master Parrot because of the story he was there for him. Era ne mama wa His Excellency Robert Kyagulanyi bedala yali amumanyi oyo Master Parrot neja singa omumanyi ensi abaana bavaako walaba His Excellency Robert Kyagulanyi nga muyiseeko nnyo mikwano gye gyonna gikikubye Nubianly yalaba yasigala mu njaga yasigala mu mwenge, that kind of depression. If you know mental health, you know what I'm talking about. People in America, people in diaspora can justify this, that depression is a real thing, mental health is a real thing. Oshegede chintu chiwatana subscribing nyongera kujokiza subscribing abwegate ku mukoto gwa fego na ebino nga tubitadde ku mabbali waliwo mukyala we yavuddeyo n'ayogera n'agamba tino omukulu yagamba kyaka era yalaba video ndoze ez'omugenzi Kafeero muyimbi ng'agamba tino ye omuntu yenna atalabise ku lumbeerwe oba omukyala yenna atalese abaana ku lumbeerwe abaana abo kasaba baleeta after the lumbe abaana abo tebagenda kubeera babe era tebaba considering ng'abaana baane aba Master Parrot, which is a very very good thing. Era omukyala asobodde okugenda nga yogera naye abyogedde alinga omuntu ali possessed. I don't know, I think maybe the shock kubanga yaliwo kigambo kubera nga yaliwo nga bamukuba emmotoka yabagamba mbwa yali amusika yali atamidde ne mukama patwana ino Katonda abakuyise era njaga osooka omuwulirize tumale tuyongereyo n'abalala abatabukidde nalabiko ne Dikenzo bamugobye akulumbe President Nanek naye atabuse bingi nnyo sokolabe omukyala nga byogerako tumale tuyongereyo n'ebirala. Naye lwaki ovuddeyo kati n'ogamba oli mukyala wa Parrot nga family egamba tekumanyi? Family egamba temanyi kubanga Parrot badde nzijanga naye awo yandagako mami olunaku olwo ne mubuuzaako mami yamanyi. Ate sister bakumanyi? Sister samusanga oyo yaŋŋamba agenze okusomesa mugundi teacher. Kati Parrot abadde mwami ombadde mbeera naye era nangamba sister butafu nnyo baba takwagadde ayinza okuvuma sagala mukulaga. Mubadde mubeera naye okuba nga weeyita mukyala we mbadde mubeera naye omwinamu abaana? Tubadde tusulanga ebiseera ebisinga tusulanga nnyo awo ne wange gye mpangisa era ennyumba yabadde rentinga renti. Kaki kyoyagala essaawa eno? Oyagala kuzika bbaawo mu bitiibwa oyagala ki? Oyagala bwannamwandu oyagala nabugo? Ekisookera ddala njagala zika bbaawo mu bitiibwa mwe ng'abayimbi. Oli muyimbi mami? Ndi munnamawulire nnyama. Munnamawulire. Njagala bbanga mumuzike mu bitiibwa nga wabadde aliyo alina omutima omulungi gye muli. Mumuzike mu bitiibwa. Wejje mu ggalare maama. Mumanye. Nyabo wejje mu ggalare. Wejje mu ggalare ng'omuyimbi takugjeeyo. Nze kyabadde nsaba nti bayimbi banne ba Parrot ndi munyarwanda naye simanyi bulungi Luganda simaba mu ntegero n'enyogera naye mbadde nsaba Parrot abayimbi Eddie Kenzo, Bob Wine, Chameleon, Simayaganaga, Bebe Cool, all of you supporting umuzike mbadde nsaba muzike kubanga mumukyali balamu obulamu obuyina naye Parrot tugenze mwezi gumu ne weekend naye mbadde nsaba nze nganze n'obanga teri anyambi baby n'obanga teri anyambi
mu mikwano gya Parrot mu bayimbi nze nsobola okweyamba nenteteekayo ng'omukazi mpola mpola ne nkuza olubuto lwa Parrot kubanga mbadde mwagala mu mutima gwange. Alright, nga tubitadde ku mabbali President Lanek ono nga yebimu ku ba presidents aba musicians wano mu Uganda, ngono leading aba gospel artists wano mu Uganda. Ne ba gospel artists nabo bangi. Pastor Wilson Mulugende baba mbalira mu gospel, abambeera bambalira mu pastors. Simanyi ni mugenda bamumbulira mu comment section. Lanek avuddeyo n'atabukira Eddie Kenzo and the Uganda National Musician Federation nagamba tino, this is your job, this is your task to fulfill his olumbe lw'omugenzi Master Parrot. Kubanga Master Parrot kigenda kubeera nga era agendangayo era abadde member wa Uganda National Musician Federation. Eddie Kenzo yagambye tino bebawaddeyo abezimala ndowooza zimyoni nga 5. But do you think mwana bemanyi mwana sente zaabwe yamanyi bamuwa billions 10 yasalawo baga yalabe ntino Master Parrot asana billions 5 kubanga abadde agenda ku federation kirungi. Osegera wale ebintu ebimu kati naku zino mu Uganda olina obbiraba engeri gye birimu naye nkyemanyi His Excellency Robert Kyagulanyi olunaku lw'enkya agenda kubeera nga contributinga akasente ke era wali abayimbi bangi nnyo abakaabya amaziga abwali kulumbe. Video no nzigasegase saagala kuddamu kulabika naye nzigasegase njagala ozirabe zonna in a sequential way tino zifollowinga osegera abantu chovola bankugamba video jimpereka like bumaze subscribing wegati ku mukutu gwa guno nsigala nga nze Wonder Boy Yuji ebyo byolabye byendese sinzi yabikute naye byebibaddewo kulumbe olw'omugenzi Master Parrot wetwogere sawa zino byonna biri mu happeninga wali Kyewatule. I think Kyewatule mwena wamutubulirawo mu comment section gwe olowooza his death was fair, tujibajita fair, yabadde katon good calling oba it was forced death tino baji plan is ngena botula mu comment section. Master Parrot legendary, Master Parrot superstar. Ndi munyivu nnyo eri Uganda National Theatre obutakiriza olumbe kubeerawo wali ku National Theatre. Ekyo kifo ky'abayimbi, ekyo kifo kya art. Ekyo bwe kiba kituusewo ku muyimbi ali ku level ya Master Parrot eyakuba industry eno awatali social media, awatali TikTok, awatali YouTube, olwo abayimbi abasituka obusitusi bo tebagenda basambira bweru. Nkuba omulanga eri government eveye tereze kino ekintu once and for all. Bwe naafa bananteekawa, abayimbi abalala bwe banaafa banaabateekawa. Igidde buli muyimbi legendary mwayimbanga ne Parrot, Jose Chameleone, Bobby Wine kale ye tali mu ggwanga, ba Bebe Cool, ba Message, mwenna mwaliwo Parrot ng'akuba. Muliriddawa. Temubaddewo ku Uganda Funeral Service ate temubaddewo wano ewaabwe Ekiwatule. Let me tell you, tulina okutereza industry eno. Bayimbi mwe mukyuke, nze mbabuulira, nze saawa zino abasumba bagenda kukayana, bagenda kuyomba. President Laneko wa gospel ate akola ki eri mba Misiri, naye Parrot abadde mukwano gwange. Muyamba, mupostinga my brother, esaawa zino muliriddawa. Ebyo bye bigambo byange. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombeera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali
wala neetaase enamba yange yeeno eri 0701763711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.